ne bateeka abakozi bonna ku mulimu gw'emmundu ne nannyini kampuni eno Migadde Robert babawe ssente ze balina zonna. Bazze bacekinga buli wamu beefukudde buli wamu ebifaananyi bannange kye batakoze wano. Kusimu bwoti bagikujjako ne babeera nayo okitegeera bamala kwa kye baagala n'olweka bagimuna bakwagikuddiza bagidde mu byambalo by'amagye ebya UPDF mukama bamutaddeko ki omulimu gw'emuntu bamutaddeko basikale bana bamubuuza ssente ze weziri ne banziguza buli wantu wonna. Kati bwe tutuuse ku safe eya kashiya ne basangayo miliyoni 2 ne bamugamba zijjeyo ziteekaawo tozizaayo ne tuvaayo nenzikirira wansi wabaddewo safe endala nange munteeka ssente zemubadde miliyoni nga 2 n'omusobyo n'ebinusu ne baŋŋamba ziyole zikwate zisse mu nsawo tugenda nazo Nalufeenya. Mbagambye Nalufeenya muntu alakola ki? Abasajja bano basase ku poliisi ey'Ekitebe bafuneyo obukuumi kyokka ne batayagala kubuulira poliisi kye bagenda kukola. Poliisi n'egaana olw'obutabawulira kye bagenda kukola. Nga batutegeeza nti balina operation gye baagala okukola mu kitundu omwo ku ssaawa ez'okumakya naye nga babadde tebasobodde kutunnyonnyola bulungi operation kigenda kyayo era bagenda gikolawa. Akulira poliisi eno Hamidu Kabojja alumiriza nti abasajja bano basindikiddwa Brigadier Eric Kayanja nga bakulembeddwa mu Kapiteeni Mukajanga Wilson ne batwalako ssente obukadde obusaba mu 36. Basalawo ne bagenda ku division bawa division crime intelligence officer aje yetegereze ekika kya operation kye bagenda okukola niwa ne bagenda ogitambuliza. Bagamba nti waliwo n'endala nnyingi gye batamanyi gye zibulidde nga n'ekirumbisizeko lyabwe tebannakimanya. Ngamba ffe tuvudde wa Brigadier Kayanja era yatusindise wano ne security organization endala naye nga batuwadde information nti oli muntu wa Mbabazi nti ogenda osasula owasi Mbabazi ssente. Nenze mbagamba nze siri munnabyabufuzi ndi manufacturer eyava wansi nga nkola emirimu gyange. Mu kiseera kino abeekolero bali ku bunkenke nga tebamanyi kiddirira. Kayanja bw'azze abadde yakatuuka wano n'agamba abasajja be nti mmwe abantu abamu bakole ki bagende tusigalewo batono. Ne mugamba abasajja bagenda naye balina ssente zebakoze ki zebatutte. N'agamba mpamwe ennaku 2 ssente bajja zireeta. Abudi Muwonge yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.